gutya bwe tugenda pasasula naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Awamu ne betusuubira abalala bano be bazzukulu era be baganda bange. Twebaza Mukama olw'obulamu bw'awadde muzeeyi era nsaba Mukama obulamu bw'awadde muzeeyi n'eŋŋanda n'emikwano gy'amuwadde naffe atusaggulire embeera esobole okututambulira obulungi n'okusingawo osanga ku muzeeyi nga bw'awadde. Nyongera okwebaza mwenna abakyajja abaweereza obubaka obw'okukubagiza abatusasiddeko mu mbeera embi abatutuukiridde mu kaseera ak'okunyigirizibwa kwonna ku lw'enju eno. Annange mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama Katonda muzeeyi nsaba amuwummuze mirembe era nga naffe bw'atugumya awamu ne famire yonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ne bannyabo abaana abamukwano gwaffe muganda waffe mukozi munnaffe Vincent Mubiru Njuki yimiridde wano mu kiti kyange nga ssentebe w'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International. Mubiru Njuki mumanyidde ebbanga era ffenna naye tuzze tuzimbagana naddala mu nsonga za Buganda. Mubiru Njuki ye musajja atali mwangu kwogerako n'omumalayo mu biseera ebitono. Naye kasooke ntuuse okukubagiza eri maama, abaana, abazzukulu, abako, ab'emikwano, abantu b'ekitundu kino abaatwolera era ne tubatuweereza omugenzi Mubiru Njuki bwe tusanze nga wa mugaso nnyo eri ffe ng'olukiiko olw'abazzukulu ba Buganda International n'eri olukiiko olwa Buganda bwe twali nga tukyatambula nabo n'eri bakatikkiro abazze babeerawo mu mulembe guno omutebi kubanga omusajja oyo abadde akolagana nabo butereevu. N'olwekyo ntuuse okuba obubaka okuva mu bitebe eby'enjawulo obw'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda kusookera ddala kuva mu Buganda, kuva mu Greece, Germany, United States of America, nga bonna bantumye nga ssentebe w'oku butaka okubagamba nti nga kitalo nnyo 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 mu kiseera kitatuwadde kufumiitiriza kujjanjabako kweteekateeka ne tuba nga tukuŋŋaanye bukuŋŋaanyi nga mu birungi kitumuwaayo. Mubiru Njuki alwanye entalo za Buganda ezitandisobose kuwangulwa nga ziwangula olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda senga twali nga tetulina Mubiru Njuki.
yakunokolayo bbiri. Olutalo olwasooka lwe lutalo olw'okutunda ekazi bbiri ku masiro g'Abassekabaka e Kasubi. Omusajja oyo yalwana olutalo okutuuka ssente obukadde 4 ezaali zeweereddwa abaali basazeewo okutunda eka ku masiro g'Abassekabaka e Kasubi lwe zaabaddizibwa mu installments 2 nga za bukadde 2 no rekodi bw'oba oyagala ozinoonya mu bukedde ozinoonya nga kati buli omu ayagala amasiro, buli omu awulira gatuweesa ekitiibwa, buli omu asanyuka olw'ekikomera ekigasibiddwako. Oyo bwe tuwerekera kati yasimba effumu n'agamba wano temujja, ng'ali n'omumbejja Namika ebiseera ebyo eyali n'alinnya mu masiro g'e Kasubi ng'ali ne muto wa Njuki oyo Katenda. So eyali eguziddwa yiika y'ettaka ku masiro g'e Kasubi n'emuddizibwa. N'olwekyo bwe twogera ku mubirungi ki mu nsonga za Buganda, tetwogera ku muntu mutene ffe ababadde batambula naye mu nsonga za Buganda, ab'olukiiko lw'abazzukulu ba Buganda International. Ne kubawaayo ensonga endala, olutalo lulala lusaana kufuuza bansi olumu nga batunda Butikkiro. Ensi yatuuka ekiseera nga bagamba nti Ssaabasajja Kabaka akkiriza okutunda Butikkiro. Ng'era bwe baali bakimutaddeko nti akkiriza okutunda ettaka ku ki? Ku masiro g'e Kasubi. Mu birungi ki nga tuli mu lukiiko olw'abannamawulire nga basazeewo ensi bagigamba nti Kabaka agambye nti agenda kutunda Butikkiro. Mu birungi ki yabuuza ekibuuzo eky'abannamawulire nga bawulira ekyawonya Butikkiro. Yababuuza bwe kiba nti Kabaka alina abataka era ng'alina olukiiko lw'abataka nga bamuwa amagezi ku kino ekya Butikkiro, bo bajjajjaffe abatubeeramu, Ssaabasajja Kabaka bamuwadde magezi ki? Mu birungi ki yawunzika n'ebigambo bino ne bagamba nti abawadde Kabaka amagezi ng'abataka abagamba nti Butikkiro etundwe be bataka ensowole. Awo olugendo lw'okwepaaka kugula Butikkiro lwe lwakoma, ng'alwana na bwongo naye n'obumalirivu obutasangika. Sijja bamalirayo bigambo bya mu birungi ki ku biwandiiko byakoledde olukiiko, okuluŋŋamya olukiiko, okulwogerera ng'ateekamu amaanyi ge gonna. Abakungubazi mwenna, kino nze kinzijjidde mu mutima ddungu musisi ng'atunuulira enkola ezigenda zikyuka mu ggwanga lyaffe Buganda. Era buli wentuuka ku mikolo egy'okuwerekera abannaffe kino nkyogera era nsaba kikole ki? Kikyuke. Abaganda tuvudde ku mpisa ey'okunoonya obuvumuzi egobererwa okutegeeza Obuganda ng'omukusife afunye obukosefu. Ekyo kye kyasookanga era nga kye kikulembera mu Buganda. Mubuulire ab'Essingo, mubuulire ab'e Buddu, mubuulire ab'e Busiro, mubuulire ab'e Kooki. Era we waabanga obuvumuzi kubagwe kye walowoozanga nti kizibu, bwe kyagendanga okwetoloola mu b'eŋŋanda ng'osanga ye yakiraba n'akikolako n'akivumula nga tatambudde na lugendo. Agamba alwadde kino ntye mugindi wa mukiibi. Ekyo mukiibi akikwatako bukwasi nekikola ki? Ne kiggwa. Abaganda tetukyayogera balwadde. Abaganda tubika bakoze ki? Bafudde.
bwe bafa ne tukola bye tukoze wano, ne muleeta embugo 10, ne muleeta tenti, ne mufumba emmere, ne mukola ki? Naye luli nga mwasirika ne mukirekera banju. Saagala gamba nti kino bwe kibadde, kuba kino kibaddemu kugenda okwekibwatukira. Naye era kankyogere, buli ali wooli weekubirize. Ku mirembe gy'abajjajjaffe baatambuzanga bigere. Naye nga mu lunaku lumu amawulire ag'obulwadde gatambula okuva ekyaddondo ne gatuuka ekkooki. Bakolanga batya? Ovuga akagaali lova ku kyalo ekiriko lugamba owa buli mulwadde naye n'avuga n'agira ki? N'ayogera n'oyo n'avuga n'avuga. Amawulire gasaasaana. Bannaye tuddeyo ku nkola zaffe. Ate bwe tubanga tuzikutte mwene enkola empya ey'emitimbagano kijja twanguyira nnyo. Tulekeraawo okukweka abalwadde, tulekeraawo okwekweka abalwadde, tulekeraawo okwekweka abantu nga tulwadde. Wadde si kya nsonyi, essanyu liriwo mu kuzza mulwadde ki? Ngulu na kutereera. N'olituddemu enkola yaffe eyo. Tuve kweno enkola ebadde eyagala okutiitiirizibwa. Alina abooluganda, alina abaddokita, alina ab'emikwano, alina abaana. N'olwekyo mwe Buganda tuteeka kumanya ku bulwadde bwe. Tujja kikomyawo nesuubira mu kitegeke. Nze enjuki nabagambye emaze n'enjuki okuva mu 2000 emyaka 25. Olwekyo sikaaba lwakuba siri muvumu, naye nkaaba olw'ebyo ebyempulira ku mutima gwange. Mukkirize mbite Katikkiro w'ekika ky'Effumbe ajja atusa obubaka bwe. Obudde buno nange bwe kiriba ng'abamanyi boogera ebyo Mulangira byabadde ayogera. Nnaku njereere okulaba omusajja ono tugenda kumuleka eno ate nga yewaabwe. Mazima kuba kuguma nnyo ku bigambo bya njuki ono okubeera nga olwaleero tulaba kisiikiriza. Nakayanako naye ayagala okunyingiza mu lukiiko lw'abazzukulu ba Buganda. Ne mugamba mmwe mulipootinga wa ng'abazzukulu ba Buganda. Naŋŋamba gwe tomanyi bye twogera. Ne mugamba bimbuulire mbitegeere. Mulipootinga wa Kabaka wa Bataka. Ansa teyajinziramu. Naye na guno gwako abadde ateekateeka jinziramu. Tajinzize. Ku lunaku olw'Essande, nnaku z'omwezi olwazadde 12 olw'Essande, amazima gali nti yalemererwa okudda eka ewuwe nga mulwadde. Naye nga avudde mu ddwaliro era amavulire ne gantuukako omuwandiisi wange n'aŋŋamba omukulu alemereddwa okudda eka. Ne mugamba tukole tutya, mufune emmotoka awo bamutwale eka. Naga bw'anadda eka akisazeewo n'aga akaasule wano. Naye ng'agenda kusula ku ofiisi. Amaanyi awulira agakola ki? Amukendeedde. Ku makya twakera Nawanca ku Sande ne tumutwala mu ddwaliro. Baba bagenda mu ddwaliro ne bafunamukko okutaataagana. N'enzamu n'enkubira yali amutwala mutuuse mu ddwaliro. Aga nti yabadde asazeewo tumutwaleka. Kyemba mugamba mumugambe bw'abanga tagenze mu ddwaliro wano takomawo. Kyekigambo nakyogera. Bwe yawulira baali bantadde ku lawudi kyaba abagamba oyo kayogedde tugende. Bagenda mu ddwaliro ku Sande, musawo yali waffe n'eddwaliro nga lyaffe. Era omusawo n'amuwerokaminga n'amujjanjaba
n'atuzzaamu amaanyi n'abeerawo olw'essanduulo olw'emmande olw'okuli ku lwokusatu n'atutegeeza nti tusiibuddwa era omukulu abadde wano abadde amulondoola nnyo nga ffenna gwe twateekawo yatubuulira ebiriyo ku lwokusatu tuba tuteekateeka okugenda okumusisinkana mu ddwaliro nga n'omusawo twogera naye ku ssimu n'aga nti aba tusiibudde era bwe baamusiibula tiyaddaka yagenda bugenzi wa mwannyina emityana ku lwokuna saawange mu kitundu n'ankubira n'aŋŋamba nti famire yasazeewo kangende nzijanjabweko ewa sisita wange mbeereko naye ali mu tawuni emityana era nja kuba bulungi era wano wenjogera twasuze wano kwanza amawulire twagawulidde era yatukoze bulungi yeebale ne mugaa sisita wange nsobola okwogerako naye tambaga taliiwo alina erimusumbiyeemu naye nja kuba bulungi obulagamba mukama wange enteekateeka nga bwe yasaliddwawo tusobodde kwogera naye yabadde ategeeza mukama wange omutaka wa Lusimbi kubanga Olusimbi abadde mukwano gwe nnyo olw'okuba abataka abo tebaziika yandibaddewo naye abadde mukwano gwe nnyo nga yekka bw'awulira era bw'amugamba ekigambo taddamu olwo olwokuna ne luyita olwokutaano ne munoonyako akawungeezi ekiro n'atakwata olwokutaano naddamu nankubira namubuuza embeera eri etya anga ndi bulungi nfunye ne ku maanyi naye mpulira empewo mu lubuto onzoowo nti ye musawo eddagala lyakuwadde tindimirira mu biseera nga bwe yagamba era naye yatusuubiza okujja tukyekingako onze kale ku lw'omukaaga essimu teyasiiba ku lw'omukaaga nankubira eddamu twogera ebintu bimu naye nga ku bigambo bibiri aŋŋamba mukama wange ali atya wamubuulidde nga kyokka kyannumiriza koze namubuulidde tena mutawaana era ku sande ateekateeka okujja n'abataka bana twakyadde kimaze okwogerwa bajje bakulabeko eyo gy'oli emityano n'aŋŋamba bajja ku sande nti ye n'aŋŋamba ye ombuulira mangu neneeteekateeka koze simu ogijjako naye girekeeko tugikuba baagala okwogerako naawe njijjako lwa nsonga obubaka bwange bonna nja buyisa mu ggwe ensonga lwaki njijjako kufe kale ku sande simu teyabaddeko abakulu ne banga twagalaga ne mbaga naye gye tulaga essimu nga teriika ate tulinaemu yokka oba kiki ne tulindamu naye kale tukole enteekateeka ne bandagira kola enteekateeka tulabe ng'omufuna twagala genda mulaba mutaka Kyeyune mutaka wa Lusimbi Kasujja ne Katikkiro oyo yabadde kwali ow'Ensenene ne mutaka Muteesasi amazima genye kusande essimu era teyasiba ku Mande ne tunoonya omusajja ku Mande amazima omusajja yatubuza ate nze nenya n'engulu ekirwadde ekyamaaka neewuunya na nnyo kirwadde nkingwamu mu ddakiika okuva ku ssaawa emu paka saa 8 ez'akawungeezi nga sinzayenze mpulira siri bulungi kumbe kyero nakitegedde bamaze kumbi ziba budde ne buziba tuli awo twemumuunya baakolagana betukola nabo bonna ku ofiisi ffenna nga ffenna tumunoonya simu tegaliiko lwokubiri zande ziwera essaawa emu n'ekitundu amawulire gantuukako ne nabadde batugamba nti mulwafu napaakinze ebbali ekyesu tumale okuyitawo gampuliranga firi nini nzijukira ate mukama naye atwala balungi nkakasa naawe olina omubi gw'omanyi katonda gwagaanye okutwala asokeye naye naye abalungi bakola ki munnange nno ggoddako kokola ki teweyisiza bubi ku bantu eno ensi tugirinamu kaseera buki abakulu bali ebigambo byabwe tuliyimirirako nnyo era twewuunya omuntu eyisiza obubi ku bantu bino bye tujja tulaba nga tuziika bannaffe tukola ki tukungubaga kituwa kyakuyiga kiki kye tugenda okudda kuweyisa otya abantu balitindize lugendo n'okuleka ebintu byabwe n'ebiki bikoleddwa ku lwa mubiri
ebigambo ebivyogedde sinza kubiddamu ebbanga lyetubadde nali eddene naye amazima mu biru makoddomi wange kubanga nze ate mpasa baaki bammamba. Owessiga Kajubi Bujubi era Katikkiro w'ekika ky'Enseenene. Embuga yange eri kumpi wano nnyo nammwe ab'ebbanda era Njuki ono lwe nasemba okubeera n'omukolo gwa bulungi bwansi twali naye yajja ne Katikkiro w'Omutaka Ggunju naye omu ku bantu agambye nti abadde aludde okujja eno. Kirabika bwe yajja ebigago by'ewa Kajubi byamuwombera nnyo n'atatuuka waabwe. Kyannaku kitutuusa ate mu mbeera endala oba oli awo tuusa okusaasira kwange eri famire eri abazzukulu ba Buganda eri Obwakabaka bwa Buganda eri Abataka ba Buganda. Kitalo nnyo tufiiriddwa omusajja ow'embala. Njuki abadde muweereza munnange mu kitavvu ky'Abataka naye ekitavvu kino kyatandikira mu muyaga ogw'amaanyi. Abamu ku mmwe mulowooza ndi Uweezi Ssentebe naye ate nze Ssentebe ey'omutandisi obeera obumu ku batandisi b'ekitavvu kino. Okutandika ekitavvu twalina omuyaga ogwatulumba naye Njuki ono yambeeranga nnyo ku lusegere era ne tuwangula omuyaga ogwo ne tuwandiisa ekitavvu ekitandika okutinta paka yonna gikituusa olunaku olwaleero. Njuki board member si member bumemba wabula board member mu kitavvu kino era alinamu ebyobugagga bye mu kitavvu. Era kkiriza ssebo ntegeeza abantu bano nti enteekateeka ziwedde tujja kubyanjula eri abakwatibwako ensonga era tukakasa nga abakulembeze b'ekitavvu nti Njuki tajja kulyazaamaanyizibwa mu ngeri yonna. Ssebo ne bannyawo ebigambo ku Njuki bibeera bingi bibadde bingi bikyali bingi naye olw'okuba nti waliwo abatupapya ate nga bubazireeti ate nga ffe twandyagadde tubeere wala ne munnaffe. Njagala okubabulirayo ekintu kimu kyokka ku bingi bye nandibabulidde ku Njuki kubanga Njuki newankubadde abadde musajja mukulu ate abadde muweereza munnange ate nga mbadde mukama we naye nga nzisaamu nnyo ekitiibwa newankubadde abadde asinga obukulu. N'olwekyo tugabanye ebintu bingi tukoze ebintu bingi. Abamu ku mmwe muwulira omugendo gwe tulimu ng'Abataka abamu muwulire mu mawulire muwulaba mulabe abamu ne mutuyisaamu n'eggaali naye omugendo guno Njuki y'omu ku bayinginiya baagwo. Njuki y'omu ku basajja abalwanye ennyo okulaba nti Omutaka adda mu kitiibwa kye, okulaba nti Omutaka aba n'eddoboozi kyayogera abantu ne bawulira. Olunaku lwaleero Abataka ba Buganda batuuse ku bintu bingi naye bitono nnyo ebaddewo nga Njuki tabiina mu mukono. Babagambye wano nti Omutaka Walusimbi abadde yeebuza nnyo ku musajja ono. Entambudde nnyo n'Enjuki ne Walusimbi ono naye oboolyawo ogenda okulaba nga Walusimbi amaga ogenda okulaba nga Njuki amukuba obwama. Ogenda okulaba nga azze ayogera ebigambo eri ensi ne mulowooza nti oboolyawo omusajja aliko empewo ey'enjawulo naye nga mabega wabadde n'abasajja nga bano. Njuki ono ku gye tutambudde abadde muwongeefu nnyo abadde assa nnyo mu bantu ekitiibwa. Kozi n'ekirala ekikulu ennyo kyesaagala mu buusebuuse Njuki ayagadde nnyo kabaka we newankubadde oboolyawo abamu tebaamutegeera bulungi naye Njuki ayagadde nnyo kabaka we. Kino kakigende ku likodi. Njuki mu mugendo gwe tubaddemu ogw'okweyubula ng'Abataka tulina kye twatuukako. Abataka leero balina adresi mu kibuga wakati kye nabadde ngenda okutuukako luli nti olw'okuba leero Omutaka alina eddoboozi oboolyawo n'obuyinza mu ngeri emu oba endala. Nange nga Ssentebe leero mukkirize bategeeze nti buli lwakuna Olusemba mu mwezi tuwa n'olukiiko
olw'abazzukulu lissako yakwogera ku nsonga ezitwala mu maaso naye olwokuna olugenda okusemba mu mwezi guno tugenda kuba n'olukiiko olw'enjawulo okujjukira emirimu emirungi egy'omukukunavu Vincent mu birungi ki bazzukulu ba Buganda abaana ba Nambi abantu ab'enjawulo mwenna obaoli abatafunye mukisa olwaleero obaoli abo batatuuse bagenda kubawa omukisa omulala obaoli awo tetuli mu mbeera ya ddukadduka nakubapizibwa sobole okutuusa obubaka n'okwogera ku musajja ono mu ngeri emugwanira naye leero tugenda kukkiriza aterekebwe mu kitiibwa naye bakoowola nti nga 29 lwe lwokuna olusembayo olwa wiiki ejja ennaku plot 1 tubeerewo tujjukire emirimu gy'omusajja ono ku ssaawa 8 ez'emisana ekinaasembayo Jjuki yayagala nnyo okuzimba omutima ogw'Abassiruganda mu baana ba Nambi oba mu bazzukulu ba Buganda nkirize bannaffe be twatambudde nabo okuva e Kampala oba Emmengo bayimuke mubalabeko mutegeere embeera y'Obwassiruganda ebadde etandise okuzimbibwa era gye twagala okukuuma nga tugenda mu maaso bangi nnyo mbalaba abamu tebayimuse nga Peter ne banne abo bonna abasajja tutambula nabo abavudde e Kampala olw'okuba omwoyo gwe tubadde tutambula nabo era mbasaba bassebo ne bannyabo tetuguvaako ebigambo ebyo twongera okusaba Mukama gikyamulamusa ekisa tusinze nnyo bayibeene twakumye bubi nakebera Njuki naye lipooti ng'egamba nti omutima gwali gukuba emirundi 12 buli ddakiika mu kifo ky'okukuba ensangu mu emirundi ebiri omuntu omulamu gy'alina okukola ki n'akebera ensigo ng'etandise okuzimba n'akebera amawugwe nga gatandise okuzimba n'olubuto nga lutandise okuzimba n'omutima gutandise okukola ki okuzimba n'atutegeeza nti kamuwe eddagala okuva ku lwokubiri lwe yagenda paka lwakuna agenda n'amukeberako oluvannyuma amuwe eddagala lya mwezi mulamba era bwekito bwe kyali Njuki ne bamuwa eddagala naye olunaku lwe bamuwera wayita ennaku 2 Njuki n'anafuwa era ku olwo yasula ku ofiisi nga Katikkiro bwe yabategeezezza Katikkiro omanyi Njuki ebintu ebibadde bya mpola ate nga bya kiso yate omudowulira nga Katikkiro yagambye nti Njuki bwe nkusanga nga batogeze mu ddwaliro todda Njuki yakkiriza n'agenda mu ddwaliro omutaka gye yali amusindisa emutundwe era Njuki yabeerayo ennaku 2 lwemusiibo nagerayo ne mulambulako namusiibula bw'atumanyaffe n'amutwala Essingo Mityana naye ku lunaku lw'eggulu ku makya kaweesanuza byenzi yatukubira n'alugamba nti Njuki akoze eki zesigwangamu maanyi nga bwe naweddemu ku Njuki ze kitange nze ndi mulekwa naye sityangako bwe bambikira kitange nakuba naye Njuki esimu yavudde mu ngalo n'egwa n'olwekyo ekyasse Njuki Katikkiro oli yakyogedde era mulabe obutambi bwa Njuki mujja kutegeera ekyasse ki Njuki kubanga teri muntu asobola kubeera nga mu luzungu tebayita multiple organ failure omulundi guki gumu tanywa sigala tanywa mwenge tanywa shisha talina kyakozesa kyabulabe n'olwekyo ekyasse Njuki kiyinza okuba kyavudde mu kwogera mazima Njuki maama tumubuuziza bwe tuzze wano tumutumidde n'alugamba Njuki yazaalibwa 1968 mwezi gwa January yakoze ekipande ekyo etwakebedde ku Facebook page ye naye tujja kutereeza gy'emyaka 57 Njuki gyafiiriddeko n'olwekyo basebo ne bannyabo mwebale kujja kwerekera Njuki mwebale nnyo mwebalire ddala kwagala kusaasira ennyo maama mama tukusaasidde nnyo baakaweesa ngambye nti Njuki twebale tumulaba mu kibuga naye nga Njuki bwajjewa maama atuula ku ttaka oye Njuki bwe twogera kagalamidde wano lwaleero n'olwekyo sabo father ebyo bitondole bikwata ku Njuki Njuki yazaala abaana mwabalabye Njuki yagenda ku ssomero n'asoma era abadde musomi wa butabo nnyo Njuki kyensinga omujjukirako nga bwagulya amawulire ge
akuyambuyambye okukwasika muba tonnamalako bagagambe tayagala kufiirwa biwandiike naki amawulire tebufa tweyanziza nnyo tweyanze Nsimbi kitaawo mu birungi ki abadde ayagala nnyo Buganda ate takomye kujagala ng'abalala wabula agiweerezza Buganda eno bendera ekiikirira eggwanga Buganda si kya teeka si kya buwaze nti naawe okolenga kitaawo wabula kinaava gy'oli oba onokkiriza okuyimirira mu bigere bya kitaawo naawe oweereza eggwanga lyo mu ngeri ez'enjawulo tukusaba oweereza eggwanga Buganda bendera eno tugenda kugikuwa ng'abayindi bwe bookya abantu baabwe ne babateeka mu kakebe ne babalabirako awo nti oyo ye mwana wange oba ekitango oba emmanga lino kalibeere evvuulyo buli lw'olinotunulangako ojjukire nti olina obuvunaanyizibwa obunene okuweereza eggwanga ly'e Buganda ekitaawo ajja kuba musanyufu nnyo Ssaabasajja Kabaka awankaale Yeah.